Kyagulanyi Kakyanga ajja kuvuganya yagaana okumiitinga abantu b'enaare. Soko mu kamera. Kakyanga ajja kuvuganya yagaana okumiitinga Museveni, yagaana okumiitinga Sale, yagaana okumiitinga omuntu yenna. They are looking for a dialogue. Kye yagamba Kyagulanyi lumu nti banoonya bifaananyi bye kubiwa bazungu. Ne Kayihura naye yali omu kwabo abaali beegwanyiza entebe. Waliwo kimanyi? Munda awo ojja kgenda okirabira ffe abasomi b'ebitabo twesunga olunaku gavumenti lw'erikyuka. Tujja kusoma ebitabo tumala emyaka. Tumanyiiko ebimu ebirala ebitonotono naye osirika. Kale Kayihura amaanyi ge yayina nga IGP olwaleero bw'abaaka abakadi gwe kirumira gwani. Era we yaviiriddemu eddoboozi n'ebigambo bye byabadde biva wala ku mutima gwe. Byabadde emotional. Nnyo. Akatambi kabalemye n'okusitaginga obulungi. Era kibula tekatunze. Era akakodo kagudde dda mu ttaka. Abasirikale gwategedde otya mu bwangu bw'ekitala abasirikale ne bayiikawo bbomu weeneetulikira. Abantu emitwe mikalu kankubuulire. Nakatunuulidde bulungi ne piki we yagiiridde noone yabadde adduka ali nageze okunoonyereza ku muwala yafiiriddemu n'ebyafaayo bye. Obulimba tebukya kubayamba. Yawa boda mukole eggwanga. Batugambye mukazi ye ko wa boda ebimukwatako ne mayiti ye we yayisaani yategeddewo. Kyalo kye kyagambye nti abaayife tuziiko wa boda yabadde asitudde bbomu. Tuyina ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo. Ne kyagaanye ekyo kyayiise muzeeyi ekyo kyayiise kiwummule. Ekyo kyagaanye akakatwa kagaanyi. Akantu kano kalaba nabadde ne mukunoonyereza n'enkazuula. Nga minisitule ya ICT esasula Sudiri obukadde 320 buli mwezi. Nga zaaki? Za bizimbi bya Sudiri. Waggulu wali waliwo. Minisitule eyagenda esasula 250. Esasula Sudiri. Anti-Corruption Court esasula 250. Ministry ya East African Affairs esasula 208. Buli mwezi. Equal Opportunity Union $886. Ne tujja ku Parliament ya Uganda esasula Sudiri obukadde 806 per month. Ne tujja wano Uganda Revenue Authority $3 ku warehouse eri mu Ntinda. Buganda yakola ki? Analysis omujjawo. Ani buno wali mutuufu si mutuufu. Omuyina tunula wali mu kamera. Muyina obijjawa. Ndegedde ozisasula Sudiru buli mwezi. Buganda gy'otasasula sente zeekubanja. Abaganda bakola ki? Ekiri mu nuupu kikyewuunyisa ne gavumenti ya President Museveni. Kitya. Kubanga abaakajjayo empapula nga beegwanyiza ebifo basusse 10,000, basusse 4,000. 10,000. Nalabye ku mawulire ago. Mugenda kulondawa. Kaakati ekibo kye babala nze nabagamba party nga terina ideology tesobola kufollowinga Kyagulanyi. Tesobola. Yenaalemu terina ideology tesobola Kyagulanyi. Kuba tebakyatuula wansi kukola analysis lwaki kino kikutte bwe kiti. Sure. Kyokka nekyo kiri mu akabonero. Kanini nnyo. Ewo wakawandiisa bameka. Ewani. Mwenare. Sinna maya. Lwaki abantu baddukidde ku opposition wa Kyagulanyi. Mulwanyisiza Kyagulanyi. Odidde abantu be babadde akozesa obatutte ne weerabira nti omukazi wa kabina akanene ne bwotwala ekikooyi kye. Era akabina asigala nako. Mwasiibye mutya eyo yonna gye musinzira okubanga mutugoberera bassebo ne bannyabo. Mwebala okubanga gye muli tuzza olunaku olwalo. Mwami Kirumira abadde atubuzeeko ebbanga. Wiiki 2 zibadde 2 namba.
abaana nga bambuuza tulina abaana batugoberera bali mu nsi z'ebuwalabu eyo bambi nga batugoberera bulijjo nga bankubira bambuuza Mzee Kirumira alagawa Mzee Kirumira alagawa naye nga nange kyobagamba nkiina so ebintu bibadde bingi nnyo bingi ebibaddewo mwami Kirumira watawadde Saturday drone of course tuba tudde olunaku olwalo wiiki yonna tugiyisaamu eggaali ne tulaba bwebadde eyimiridde saako n'ebyo byoyinza okuba nga tewasubiddwa wabula tetugenda kwerabira kunokolayo ku bimu ebyayitanga tetwafuna ku ndowooza ye bijja tuyambako kubanga amawulire tegaba makadde gwagakaddiya kakati bwe tuba tetunawulira saidiyo kitegeeza tekinnakaddiwa sooka obuulize kuba tulaba omala obabuuzaako nange balamusizza nnyo mwenna abatulaba abagoberezi baffe n'okusingira ddala mbeebaza olw'obudde lwe muwaayo okumanya eggwanga lyammwe nga bwe litambula batuweera ddala n'okumanya ki ekiddako mu nsi so tubeebaza kubanga okuwaayo akadde ensi yafuuka yakukola butaweera kulemezaamu naye kati oli waawaayo akadde n'ayagala okumanya ensi ye kikulu ate kiba kya bbeeyi nnyo wiiki ebadde mpanvu nga tetunaba kutuuka ku byange ebibuuzo na miramwa gye nnyina gwe wiiki ogirabye otya biki ebikuyinza okubanga bikukutteko wiiki eno ebadde mpanvu ebaddemu ebintu bingi naye n'okusookera ddala kambeetondere nti wiikisi ziri ebbiri sisobodde kubaawo wabaddewo ebintu bingi mu ggwanga wano kati wiiki eno ate ewedde nalowooza nti nina kuba naawe naye ate honarebo yali alina omukolo nga munini Patrick Nsamba ngaddiza ku bantu okulaba oba ye enkola ye si yaggabula akuwa ekintu ng'ogenda kikozesa oggyemu ssente oyambe famire kati twalina ababodaboda nga balina okufuna amafuta ga myezi 6 nga balina okuganywa paka mu Desemba naye bw'oganywa genda okole olabirire famire weeyongereko mu nfunayo kati engeri gye byali mu constituency yange nali siyinza kuvaawo nakumulekerera awo nennimirirwa era mbeetondera olw'ekyo bannange naye wiiki etambuddemu ebintu bingi biki ebibaddemu gwe byolabye kubanga ekisookera ddala mu byonna nalabye omukyala mu Lyagonja akakatambi ng'akaaba naye naawe abantu balina okumanya olaba mu Lyagonja akaaba naye ate bwali wadde mubende ate kati gwe nga tonnagamba mu Lyagonja oyagala kwerabira Sedraka mutabani wa Francis Babu eyafudde tebamuziise leero n'atuuka n'okusaba ssente z'atasabye mu gavumenti Kawumbi Kalamba abantu bamusondere kyokka babadde bamaze n'ozisonda naye waliwo ekintu abantu kyebeerabira nti omwana okumanya ekikubya nnyina ekiro amala kuwasa namanya bulijjo onogaanira kaboozi kyekimukubya emiggu amala kuwasa kubanga twogedde ebintu bingi tebawulira n'olaba Babu ng'abeera ku rediyo okwo n'akola defense yonna against the government ayagala muntu anyiga ku government naye bwe kyamuguddeko yaddukidde mu bantu bamusonderese kyekyo ge bayita amaanyi g'abantu ekyo ensi bwena ekiyiga abantu bagenda kyekimu ne mu Lyagonja kuba bwogenda obasooka otandikireko eri oba twetomera tutyanze naawe tandikirako keeri nja kubamaliriza kaakati neerabye ebintu neŋŋamba kati kitegeeza ebizibu bitandise otugatta nga bannansi nagamba bitandise otugatta abamanyi nti bamunda nnyo nabo ebizibu kati bibakwatako ate ne baddukira mu bantu kubanga kati singa olaba ate naddala ekizibu Uganda kyekyayina kimu okulonda bamemba ba paalamenti ab'ekiboggwe kubanga mu Lyagonja ensonga yabadde enkulu yatuuse Mulago ebitibwa bye tebabirabawo baawe n'atuuka okufa nga tafunye eddagala lyonna Mulago naye ate mu paalamenti yefoma Igigi naye ate mu paalamenti y'eggwanga bajeti eno empya gye basengese bagenda kuliyirira mu bajje bilioni 14 ze yalya ez'obusiraamu mu bajeti gye bagenda osoma
agoli musiramu bwo musiramu bilioni 14 mu budget yenu bazi mu budget yatunde mali y'obusiramu bagenda kumu lero kiki Museveni obajjukira ate kubajjukira era omanya bilioni 14 be bamwe ba parliament abawadde state house obumbi 134 nga bwakulya mu ofisi ya president Museveni kulyako batya kukola mirimu anti kigamba abafumbi bali 9 mu mukaaga abafumbira omukulu oyo omuyeka waliwo afumba Digobe n'afumba Nakati omulala waki n'akeberesa eshabwe wakalo oyawulamu omuntu wakalo tamanyi eshabwe olabe naye budget ekwata ku byobulamu bw'eggwanga mutaddeko ki akono kakulu mutaddeko ki Rwanda yensuwa fe twagenda wano basooka kununula wano abagamba nti banunula ne bamaliriza ne basooka balumba Rwanda naye ate tuva ogende e Rwanda omutuuze w'e Rwanda n'olwala n'otagenda mu ddwaliro bakusiba erya gavumenti yes kuba buli kimu gyekiri bakuba lwaki olagajjalira obulamu ewammwe wano kiri kitya olaba omutawano wano tutyayo kubanga munnaye era bajja kunzika bakwegenda oligule mu pharmacy wano ogenda mugundi bakulambuleko bagenda enyindi ogule atalina sente tokola ki omusolo ogwamu ogw'eggwanga gukola ki kukoze enguudo naye ate enguudo ziriwa tunuulira olw'emubendi bwe lufaanana bwe batugamba nze nkwata bigambo bya gavumenti fasilite eryawo tunuulira olw'emubendi bw'otadduka emmotoka ekudduka piki edduka mugundi bwa piki atambula okusinga ow'emmotoka ebinnya biri mu luguudo lw'emubende naye ate n'osangayo ababaka abawooza Buganda for Museveni nga bawona omubende n'akola n'ekijjulo n'agabula baba wano bonna bagwera lumu Buganda ku Museveni kati mubaagazaki nze sinze mulonzi ngamba abalonzi bennyini babaagazaki bwaba tebasobola kulaba kintu kati ogabula otya abantu ebibbo by'emmere byenalabye Kasambye nabirengedde n'olwaleero ogenda Baliisa naye waliwo ebizibu ebibaluma tunuulire ekkubo ly'emubende we bayisa ebirime n'okuzina baazinye kakati omuntu abantu abatuuze baffe gye banaakoma okulonda bamemba ba paalamenti ab'ekiboggwe ebyo tebijja kukoma kubaawo balinjagala nkukomekereze nakano kati fe waffe tuli abantu 5,400 wane waffe gundi abaana abato n'abantu abakulu ekalwana etalumwe 10,000 naye tuyina dokita omu siniya dokita ali omu yasavinga 5,400 naye ate era muno mwosangamu abagamba nti NRM for Museveni mwabe 5,000 wiiki ezo abantu gavumenti yakwadda naye abantu walabye akatambi ka Moses Ali nalabye akatambi ka Brigadier Moses Brigadier ndowooza Moses Ali ng'ajjayo empapula namulabye abantu bagenze kulonda abantu bagenze kulonda naye kyonna kibagamba nti ye Moses Ali nga Moses Ali tayinza kuva mu palamenti ya Uganda lwansonga Moses Ali atuddewo lwa military agreement gye bakola ne President Museveni okumujja mu bibira by'e Congo. Waliwo nno emboozi nnyingi zibanaye oba tutandikire wa sooka otubuulira agali ewammwe mwatandise okugyayo empapula empapula ewaffe kyekiri eyo nuupu ekiri mu nuupu kikyewuunyisa ne gavumenti ya President Museveni kitya kubanga abaakajjayo empapula nga beegwanyiza ebifo basusse 10,400 nalabye ku mawulire ago mugenda kulondawa kaakati ekibo kye babala nze nabagamba epate nga terina ideology tesobola kufolowinga Kyagulanyi tesobola yenalemu terina ideology tesobola Kyagulanyi kuba tebakyatuula wansi kukola analysis lwaki kino kikutte bwekiti kyokana nekyo kiri mu akabonero kanini nnyo
ewo wakawandiisa bameka ewani emwenare sinna manya lwaki abantu baddukidde ku opposition wakyagulanyi mulwanyisiza Kyagulanyi odidde abantu be babadde akozesa obatutte niweerabira nti omukazi wa kabina akanene ne bwotwala ekikooyi kye era akabina asigala nako ekyo wadde okimanyi Kyagulanyi era amaanyi gasigale kakati awo basegeere abakajjayo empapula kubanga namulabe juzi nga wa speech n'agamba yaraba abakyasinze okubba akalulu bali wano kikulaga kindi era ideology tebayina omugezi yandibadde yamanya dde lwaki Buganda yannyima lwaki Busoga egaanyi naye nga bamulabanga kati ate olwaleero tukwongerayo yoba wadde bukyalwana na Buganda na Busoga walabye ekiri mu Northern Uganda mbadde nkugaa nti omukulu President Museveni bwe yalaba nga Bobi Wine amaze okukola endagaano n'abesoloti n'abawente yasindiseyo biliyoni 8 agenda akompaseti ng'abantu ababanjidde kati tebabaddeeko ate abantu tebabazizaayo tegisoboka bw'obanga oyagala okusasula omuntu musasule nga tannanyiiga era bw'onoddayo okwewola ajja kuwa kati kyoga Museveni bye yasasudde abesoloti tatya obuwagizi bwe okubuzzaawo nga bwe bwabadde muteeso tekisoboka era Jessica Lupogo batumye kati mumambuka naye era waliyo ekizibu kyekimu era nayo Bobi Wine yameruse ate nnyo osigaza region ki abantu baagala ekintu kimu baagala kyenji President Museveni bamwagalako ekigambo kimu owummula ddi tewakyali pulaani ya President Museveni eggwanga gye liyinza kwaniriza tewakyali fe tulinga bwolaba omusajja nga tuwasa bwe tuba tuwasa buli kibeera ku mukazi kiba kikyo naye bwazaala omwana bwajjayo ebbeera okuyonsa omwana osanyuka eyo fedureba ya mwana bwosigaza sikaati na nika bigenda bifuna banyini byo kakati onule 1 point ngayagala okuwulira ku nduulu mu ggwanga agambye ndi mpumula bweruti tugende tutandike n'okwetonda yayetonda President Museveni naye nalabye bajjajja b'Obuyisiraamu jjajja w'Obuyisiraamu Mulangira Kasimu Nakibinga yagambye bw'oba oli wakwetonda zaayo n'ebintu ebibanjibwa anti kakati awe wali omutawaana ebintu bya President Museveni okwetondera Buganda Abaganda ne bakkiriza mu myezi egisigaddeyo okulonda kutuuke tekikyasoboka lwaki tekisoboka biyitirivu ekisookera ddala omuntu eyamukubira amasasi 2 Abaganda beegatte mu lutalo takyamuwa kitiibwa Kabaka yamala kukuba amasasi 2 Emitiyana n'akuba amasasi 2 Masaka Abaganda ne beegatta mu lutalo lwali lulemedde Masaka mu lutalo lwa Museveni bw'okimanyi ndi Kabaka gwe tulina kapiteeni maje ga Bungereza Ronald Mwenda yakuba wana 2 Emitiyana 2 Masaka Abaganda ne basooka balwegattamu ne bakkiriza nti omutandatu era okuvaawo tekyatwala na wiiki ziizo nga gavumenti imaze okukola ki ngimaze okuvuunikwa era yasala amagezi mangi nnyo Mwenda Mutebi bw'amala okuba amasasi aga 2 teyamuganya kwongera maaso na lutalo n'amutikka n'amuzza e Bungereza senga Mutebi yalwana n'amalako ate kyandibadde kizibu Museveni okulinnya mu ntebe eyo singa Abaganda beekuŋŋaanya kubanga mu olutalo era mwalimu Abaganda ne Museveni kuva ddanga abalebye obufuzi n'ennaku zino oba kiki akati kintu kikaddiwa omuntu atuuka ekiseera niwoba mugagga obugagga bwe butuuka ng'okutegeera ako kukomyawo ku bugagga ate kabe kasinje butakwata baana bagezigezi bakwasa maanyi bitandika okugwa kati obuzibu bwe buno buli ku President Museveni nti amagezi ge yayina nze nkakasa omusajja yali omugezi mu nsi muno yali Museveni kuba yatandika okunoonya obukulembeze nga n'abalala tebannalowooza kino ekyokwetonda ate kwetonda kwa President Museveni eri Obuganda nenkulaga nti ne bwakola ta mu bbanga erisigadde tekikyamala
ngusokedde kabaka ndi enkolagana ye ne kabaka eyo yaggwawo nekyo kyagimalawo obuzibu buli bumu ndi talina agreement mu nsi gye yali akoze n'agituukiriza oba ziri agreement 8 zonna nfu eya Moses Ali nayo yagaana kuba yali alina kuba vice president ebbanga lyonna bakimuwa nkumenyerera okuzza Idi Amin endagaano eyo yennyini baagikolera mu Tripoli nga Amin alina okudda kuno ng'omutuuze amukomyewo ng'amaze okutola Sahadu ne Salimu Sale bafuuse abasiraamu ebadde okimanyi endagaano yagituusa olamulabyeko muzikiti kakati tewali ndagaano yonna mu nsi Museveni gye yali akoze n'agituukiriza bano bampuuga abamwekulubeesezaako ne bammawu tebakimanyi abo busiru ekyo olwaleero abantu bakiyige kubanga ekisooka baasomako era mu Uganda tebayingiddemu nga bapya baluddemu ndegedde bwe kitaba busiru bunaaba byanfuna nga bebibatawaanya kuba toyinza nze isolo yoze mukuwaddeko na mutono siina ndagaano ya Pulezidenti Museveni gye nali ndabye gye bakola ne Titokero weeri ng'ayingira wano bagenda okuba mu lutalo mu Makati endagaano bagikolera Nairobi Ceasefire bagenda okumala okusa omukono ku ndagaano ng'ebibuga 3 biwambi oyo gwe bayita Museveni oteesa naye oti kati ekyo ng'okitadde ku bbali mu Buganda ebanja Pulezidenti Museveni biliyoni ezisoba mu 6 zebanja mbadde njagala nnyo nabadde mu kunoonyereza kwange nga njagala nkulaga akantu kano naawe okeetegereza okalabe nti bw'obanga okyasobola okusasula Sudiiro sente empitirivu bwe ziti naye Mengo yo ogisasudde ki Mengo ekubanja empitirivu akantu kano kalaba nabadde ne mukunoonyereza n'enkazuula nga minisitule ya ICT esasula Sudiiro obukadde 320 buli mwezi nga zaki za bizimbi bya Sudiiro waggulu wali minisitule eya Jenda esasula 250 esasula Sudiiro Anti-Corruption Court esasula 250 minisitule ya East African Affairs esasula 208 buli mwezi Equal Opportunity Union milioni 86 ne tujja ku Parliament ya Uganda esasula Sudiiro obukadde 86 per month ne tujja wano Uganda Revenue Authority milioni 3 ku warehouse eri mu Ntinda Buganda yakola ki analysis omujjawo ani buno wali mutuufu si mutuufu omuyina tunula wali mu kamera muyina obijjawa ndegedde ozisasula Sudiiro buli mwezi Buganda gyotasasula sente zeekubanja Abaganda bakola ki kade gyosooka okize ku bbali President wa Uganda Vice waawa weteeso ate Speaker waawa ate Deputy Speaker olabyewo Omuganda kikwetaagisa okudda okwetonda n'omuntu okumanya ennyo okulowooza ennyo okutegeera nti Buganda wagikyawa ndagaawo omunene mu gavumenti ali mu gavumenti ya President Museveni nga Muganda oleete bano bakasolo abaagwa abaagwa kuliko alina constituency kwabo boga menyayo bino bigendamu embooko nedda mulimu amazima geetaagisa bwobanga oyogera amazima nobweyagala okuba nebwotta wafadda omala biseera kubanga amazima bwoba tosobodde kusolovinga kizibu kiri oba omala biseera ne bwona okwata Edi Mutwe kiri gyegambye nti amaanyi Kyagulanyi sooka weebuuze lwaki gafaanana bwe gatyo ye question yandibadde sooka mu NRM ekibiina emyaka 4 singa kirina abakadde nga kirina secretariat yetuula
nekola analysis ne banalizinga buli kantu kiri ludda wabatuula ddi nga ne batuula tebayinaawo ne pate terina kitebe emyaka aga ana kitaawo atazimba myaka 5 akuwa obusika n'otwala ani asikira omizimu emigundi tekisoboka ani asikira omusaayi omunaku ani kyenkugamba pate tezimbye eri ludda wa future yayo eriwa it is just a kuruku eryawo bwete isirude pate myaka ena Kyagulanyi akulaze nti ayina ekitebe gwe emyaka 4 olaga ki kekamulumye ndowooza okujjawo ziri ssente ate ezo ziveeko ekizimumya si kyekyo kiki Kyagulanyi ne bwotazimuwa fe abazimuwa weetuli wano Uganda yonna n'ogamba nti ojje ku Kyagulanyi waliwo migundi gye mwakolako eya mudda mbadde nkuleetera eno nsooke nkulage President Museveni akantu ako aka dialogue Kyagulanyi kakyanga ajja kuvuganya yagaana okumiitinga abantu b'enaare kakyanga ajja kuvuganya yagaana okumiitinga Museveni yagaana okumiitinga Sale yagaana okumiitinga omuntu yenna. They are looking for a dialogue. Kyeyagamba Kyagulanyi lumu nti banoonya bifaananyi bye kubiwa bazungu. Dialogue bamunyigiriza mu kasonda tusende zino tuzikujjeko pate tejja kutambula kyenaga tekisoboka kati tebakyapangisa amasanyalaze ge ganaabalemu sasula no n'ekitali ekyo Kyagulanyi katugeze nti alina abagobereze miliyoni 6 buli omu aleete lukumi ziba sente mmeka ezo sente zo si kikulu ekyekituufu ekyo si kikulu njagala okutegeeza omuntu ng'embeera yazze nga yaggwanga kukyuka tolina kyoziyiza kitegeeza Kyagulanyi yakedde n'agaa nti waakiri buli muntu mutwalo gwe manya mutwalo okwate miliyoni 4 kuba abaziina weetuli aye tetukola mu gavumenti togenda tujjako omusaala okitegedde ogenda kugoba ogenda kungoba nze ndi injiniya ogenda kungobawa ate seetaaga kifo mu gavumenti yo ekyo kyoba omanya mutandise ebifo nga binene funa lidikamu President Museveni ye muntu olwaliro kyegomba okuyita minisita wa Museveni ku mukolo gwo akuwa ekyo okujjako ng'atodde ku musaala gwe minya Museveni owedda bamemba ba palamenti betwalina nga ajja n'ayimirira bwati minisita n'agamba nkuwadde amabaati 5 okyakiwulira ku mukolo gwani atako nno mwatuka mbulirayo minisita omwasobola ogenda ku mukolo n'abaako kyagaba tebakyagaba mbulirayo omukolo gumu mu gyonna oli munnamawulire otambula menyerayo ogwo nga sijjukira naawe kiki ekyaba banaku ekyo nkubuulira mazima sente zonna zaddayo ziri kufuga omuntu atya balaka bali basatu bajeti ani kakati ka kurupu kali wali bano be bawadde ekifo ekitaliimu kantu konna nti omuntu alina kyalaba oyagala ki kati munsindika mu gavumenti eyo nkolemu ki toyinza keera kumakya n'ofuna negombe ki kuba n'obwaradisi babuwa baagwa wawane waffe yamala kugwa kalungu gwe tulina mawuya amala kugwa kalungu sewungu ono Katabaazi amala mujja bwoba kyali mwesa tebakuwa kakati nze ebyo byenkugambye gavumenti ya President Museveni tulina ideology ebigendererwa tewakyakola ki tewakyali State of the Nation Address katusoke tuddeko mu wiiki eno wagirabye kati State of the Nation Address yabakubye nnyo yagambye Kasanda mube ntiyana mwalonda bubi nasoka asirika namu neŋŋamba kirumira banamuwa akalulu wanuupu eyo abantu obululu obwaffe tebukyakwatwako neŋŋamba asamba tebamusudde kabuye tosobola ekikwanagana ate ku nsamba kika kadifuka sookwata ku nsamba oba okutte ku ffenna lwansonga ekintu kimu nti ekikondo ekikutte ku 3 phase yensamba nina omukolo gwe nalabye nga tonnatandika submission yabadde luddawa twabadde Kasanda naye awo nalaba Patrick Nsamba gwe nkubuulira tugenda kwawukana kati n'obeera n'abo abantu n'otampita kujja kubeerawo omukolo gwabaddewo nga naffe tumanyi naye ensi yaweddeyo
poliisi nejja neremesa abantu okufuna kati abalina akatambi ke batambuza mbu bagobye Patrick Nsamba ku mukolo gw'okuziika kubana kalabako ekyo kyabukibalekawo kyebalowozezza batandise okuleeta strategy bafuna abatamiivu abantu ne befuula abatamiivu 5-6 okuwoganira ku mikolo balowoozesa abantu nti obuwagizi bwa Nsamba buki ekyo kyabujega ffe tuyina ekintu kimu Nsamba w'omukwatirako oba okutte ku 3 phase ffe twagala nkyukakyuka ya ggwanga Nsamba kwe tusimbye yasimbye Magere yanona yakima essannyalaze ne lituuka eno ewaffe gye tukola ki kakati ate ffe essannyalaze tulijja ku Nsamba kayale mudemu kuzanyisa amasanyalaze agatavaako 3 phase tusoke tugende kubana abaliwo bonna booleeta ani alina essannyalaze nenkane lya Nsamba kyakubiri ani yali ayimiriddeko kakyanga kasaana ebaawo n'ayimirira mu palamenti ya Uganda ansadi nevaayo nga mubaka we Kasaana ne bawana akakadde bakali bwe baleeta Nusalawa yateesaako Kayizi yateesaako Lubega yateesaako bwena baaliko ababaka Nsamba tosobola mandaletinga kubanga ne mu Gweta Mbende y'omu ku baasinga oteesaako guwedde bwe mba n'omusambi wange ateeba ennyo ggoolo ng'ate nga amasooka omuzze ebbali tusooke tusambe bwena we liitamwikana bwakubula biveeku okitegedde babakomeredde kati state of national address nagirabye nentunuulira pulezidenti w'eggwanga n'agamba talabanga babbi bakalulu nga Nuupu yabba aka mu Buganda nabba e Busoga nabba oludda waawe nategeeredde nti NRM yagwa lwansonga ekyo nabadde sikyakimusuubiramu yenga ye ekisooka yali musajja mugezi nnyo President Museveni nalabye ebigambo bye n'ennaku n'enkwata ate kukwatira ki lwansonga yali omusajja asooka okutegeera bifu kati akola ki kubanga toyinza kuŋŋamba nti baakubye akalulu Kawempe gy'omaze emyaka 25 nga tuwangula nga ye bwa memba bwa paalamenti awo natiddemu emyaka 25 NRM tewangulawo Nambi yanawangulawo bayimuka bataddeyo jati kakati amagye Nambi naye ageegaana naye agamba bateekayo amagye mwabaleeta kola ki kunzitira kalulu pate yonna nga terina ideology ogirabiraawo Museveni yandibadde akalulu ako nga kawedde yandibadde amaze okutuula sekretariat ng'etudde lwaki Buganda etuvuddemu bizibu ki bye tukoze mu Buganda tukoze tutya okuzza Buganda naye kibalemye okukola mu bbanga lya myaka 4 n'ekitundu egitambudde banakikola kati mu myezi 3 egisigadde Federo ya Uganda ku President Museveni yasigaddemu kuwaayo buyinza ayawukane ku Obote n'Amin bw'atakikola ate tuba kyetaaga kuziikusa Amin ng'omuzira aziikibwe Kololo enjawulo eriwa gwe gy'okozeewo ku bano bwe wali ogamba nti babi bw'okolawo ekyebbeeyi Uganda kyetalabangako ozeeyo obuyinza bw'abantu balabe ku pulezidenti omulonde bakyuse obuyinza mu mirembe tulabe ku pulezidenti yali pulezidenti wa Uganda nga zimu owulina okugula ennyaanya nga talina w'amagye yenna amukoze ki amuliko bwe kiba kikulemye tuze maiti ya Amin abatulaba nabagambe tugenda kwata kasavu kanyama tusobole okukakinga up ne week ndowooza katusabe weekend ejja tamisinga tugenda tufuna kakati ebintu bingi bye tugenda okukwatako saagala ogambe ekyo nakiwulirizanga saidi endala bwe tuba tuli bakuyiga ekyo tugenda ku kintu ky'okuwandiisa ekibiina kati ekya PFF n'ekya Mpuuga yabayita mu nkwawa nze kati nkubuulira ekintu kimu abantu balina kibeerabira okimanyi kiyinza okuba ekigambo ekibi naye nga kyenina okukozesa nti ekiwaluko tekifuuka bbi kisigala kiki kiwaluko
tekizibwayo tekizibwayo ate tekyewumba ani gwoyisa ekintu kakati nze yakutegeeza ekintu kino oli yasalawo mu nsi yonnaawe muke mpooga era bannange Bobi Wine ngeza bugeza kuba kimanyi kuluna Museveni ali ajja genda naye ne bwaba tafuze Bobi Wine nze ndi mumativu afuze arabisiza twalina opposition ey'ekifere abafere bonna kati olwaleero natunuulidde ka gurupu oba bakalabye nga katudde bonna abagwa mukama katonda abo bonna tekulya dda mu byabufuzi akakundi k'abafeeriya konna ate wasigadde mmere enjuba eny'omwenge nti yatamidde tetambule bugenda kukya wano tudde mbuulire bwekuba akavudde mu kibiina kya Mpuuga n'ajja mu paalamenti kati nkugereza wenatunuulidde abantu abo bufere bwabwe waliwo omwana ono yali owe Makindye yaliko memba wa paalamenti omuto nnyo Makindye nini yali mbuze yabadde yatudde era ali ku gurupu ya Mpuuga yaliko agenti wa ono omusajja Alhaji Nasantege Sebagala nimwe mulabika mwali bato temwamulaba Mabike natunuulidde Mabike nendaba feesi nendaba Mabike nemuvulungula nga bwe mumanyi omanyi nti Mabike musajja mufere nnyo yankolera ekintu ku mulembe gwa Sebagala nakati nkyakyewuunya okimanyi nti Sebagala yali tawangula kalulu Makerere ku university ku luzungu Sebagala lyali ayogera yali tajja kalulu n'akamwe Makerere gaali magezi ga Mabike Sebagala yali suppose okumiitinga abaana b'e Makerere ssaawa 10 abaana ne bakuŋŋaana ne bagwayo Mabike yatuusa Sebagala ku ssaawa 12:4 ku university Sebagala avaayo bw'atatandika okwogera Mabike n'avayo n'abagamba bannange obudde buyise kandidate bajja mumusazaamu Sebagala n'addayo n'awangula Makerere kuba senga abaana baawulira ku luzungu lwa Sebagalawo wasalaamu we kaali kakumi kati natunuulidde ekibinja kati mmwe abatamanyi hisitole waayo Kasibante Moses yagenzeeyo ati bonna bafu Kasibante ayitewa nakati nze simanyira Bobi Wine mu nsi muno tulina kumwebaza nnyo kuba yavaayo ku lw'eggwanga talina mu nsi kyatayina naye alwaniridde ensi eno politics gwe tuyina kati olwaleero n'akalembereza katulina ka Bobi Wine ye maama ye taata byonna bye twetaaga mu Uganda Bobi Wine ye answer tetulina mulala ataani era bwekasamuba ne pate mu ggwanga nga tezimba kati ono bantu be bamwezimbidde Kyagulanyi naye bo owaabwe Bobi Wine yajja yezimba naffe abantu tugalaba omusajja bwakola ki Ecological Party eya Muhammad Nsereko andi kyenkuga abo ebyo biwaluko nziragali temuli kati njagala omuli Muhammad Nsereko agenda kukyusaani wano mu Buganda ate beerabisa bokka kubanga nuupu nalabye yasoose kusayininga mukwano gwange Pongo Andrew Kamana wemanafwa ekisinga okukwewuunyisa kimu nuupu ya submitinga dda electoral commission byeyina okukolako babigazetingi byalema na buli kati naye mu bbanga lya myezi 2 basayinize bibiina 3 kitegeeza ki ani gwogenda okumatiza wano mu Buganda nti mmwe temuli baagenti ba president kati ekibiina kyopalatinga illegal ekiki ekyaffe awo ekiri ku mateeka aga nti jjukira twakijja ku musajja ng'oledde kiki kiwandiise wabula nga twagala tukyuse mu mateeka si mateeka waffe akyuke mumemba wa paalamenti ebisanja ebi 2 bw'omala okusavinga abantu ebisanja 2 gendeka kakati abo betumaze okujjamu mu bisanja 2 ali bafuuke badivaiza bapate nga talina mululu nti njagala kifu ng'awulira ateekerateekera pate bulamu bwayo kubaawe eggwanga litambudde litya eyo gwe bayita Kyagulanyi
oyo gwe bayita Kyagulanyi era ng'oyagala okumanya valiyuuyo mu nsi nga wadde oba ofudde naye abasigaddewo bagirabira ku bantu abakuŋŋaanye mu maziika go ne bamanya obuzito bwe bwali bukola ki n'amaanyi go kituufu kitegedde kaakati byonna byolaba mu ggwanga ebitambula Kyagulanyi n'ebimu babikola nga tetumanyi tebikoze eki gye bivudde kaakati yo President Museveni ekintu self-made person tatera kuleka bintu nga biramu buli kimu abantu bakitegeere buli kimu aleka kifu kisooka tawabulwa ekyokubiri taweebwa magezi tali advisable ye yetegeerera ng'omuki ng'omuntu mugenda mujja mukaki kiki ekigenda okudda kakati wano bwalabidde ku kantu kegundi nsinga nabadde President Museveni ku kyekawempe nabadde nkwata bonna abankozesa abaalya ne ssente mpitirivu nti banoonya kaluluwa kawempe ebiliyoni ezi 3 ezagenda mu kalulu kekawempe mwe mwateekamu nga mmeka ate ffe twateekemu abantu bajja lwa bulumi bwe kiba ekinene nnyo osanga twakozesa obukadde 10 ku mizindaalo tewali gye tuteekamu kirala wabula abantu baadimayalinga meseji yamma ne mesegi bannange tukoze tutya ekizibu kyatugatta bannange tukoze tutya naye ekyo njagala okulabula President Museveni alekeraawo okufuula abaganda ng'embwenjizi wangi embwenjizi emanyira obulimba ekyo wadde okimanyi emanyira obulimba bweneeyigga olumala okutega olutuula n'okugijja bagituumira nagigamba ojja kusula ku buliri nsule ku ttaka neyongera supiidi ojja kulya ennyama ndi eggumba neefuba nnyo naye olukwata akasolo ne bakwata ejjinja ne bakuba neyeyongerayo ebbali naye enkya bwe baba bakuyigga egamba ndowooza yo tajja kunkolanga jjo neddayo aye neddayo ne baganda afe tayinza tetujja kutuukawo ye bwalowooza awo twavuddewo era gyobula mu nsi muno sijja kukola settlement ndala naye Mengo eyina obusungu bwayo bungi nnyo ku gavumenti ya President Museveni botayinza keera kumakya nolowooza nti buggwa nolowooza nti bwamumala gaggwa kigundi kitamulujja ng'okimanyi nti abasajja abaali abaganda abatuufu Mengo baggwayo ebisijja binyigako kati ge masanyalaze okuggwa Mengo neefuuka nsoloozi ya nsimbi tekyali kalicho institution nga bwe twali tugimanyi gwe mbuuliraayo omu akyagenda Mengo akimeya amasanyalaze tuli wakyogera wano nti Mengo kati baganona magere ewa Bobi ffenna kwe tutaapinze naye mwami Kirumira nyinamu ekirowoozo bannayuganda bano banaategeera batya nti change is a factor as in it's a must tutandise message etambudde nnyo ate woogirabira wano mu kwewandiisa kw'abantu kati bw'olaba ewo tobalaba nga bajja nga bagenze ku opposition tegeera ekiddako bw'oba olina obwongo tegeera abantu kye bazzaako njagala tugende mpolampola kuba tunatera n'obudde obugenda ate ku mpewo nina ekibuuzo kye njagala okubuuza mwami Kirumira ebintu bya bomu wabigoberedde Namugongo nabirabye muzaako kyolowooza tebagenda bateeka muloko EDF yazze obuzibu bwe buli gye nkugambye lack of ideology ako si kyakajjawo maama nti obuzibu obuliwo obunene pate ya NRM eremeddwa okumanya kozi lwaki abantu balemedde ko kati ekyo bakikola baagala kujjawo enkuŋŋaana za Bobi Wine kubanga President Museveni okuba olukuŋŋaana lumu luba mu biliyoni 3 oba 4 Kyagulanyi akuba olukuŋŋaana lumu nga tataddemu miliyoni 3 wadde 2 nti olukuŋŋaana lwa Bobi Wine lumu bidongo byokka miliyoni zibanga mu 4 naye President Museveni oyina kukuŋŋaanya
noleeta sente noleeta emmere noleeta abantu n'obasomba nolekayo nezibanaalyeka nga bazzeeyo basobole okujja okukola ki anti yagamba mukwata mpola oteekako n'akaasibu naye abantu abakwata mpola ateekako n'akaasibu kaakati bw'otuuka ku sseeryo nze nagamba ffe tuli basajja bakulu bw'omala okukula mu myaka n'abazzukulu baba tebakwagala era bwe tuba tudde eka tugenda ne switi kulimba bazzukulu bwekaji kagamba jajja yaze ne switi kakisobola okujja nekakubuuzaako era ffe mu busiraamu tulina emyaka gye tukomako okuwasa gye tutandikirako okuwasa omukazi owokubiri emyaka 4 mwegi nga feesi ye ekyalabika naye kasita owulira bwakazi bwokukyalo nga bugamba obwana nti nja kuyita kirumira abali akaana ne kasirika okuwasa kuveeku wanzikidde sitayiro ya buvabo gemazima akati esooka neweebuuza nti senga President Museveni akuba raadi ki ekisikiriza ekiriko onoogenda kulaba kasolo eyagwa ogenda kulumbaani olabe n'abakobe eyagwa ani akusikiriza kati gwokimanyi nti serebu tafumbirwa okuva ku myaka 18 paka kwana olwanoonya omusajja andi gasaafumbirwa abajja okulaba ennyimba zo si bonna nti banyumirwa nnyimba waliwo abakwegwanyiza kyoka kati Shiba ayinza obutaddamu funa abantu ate omujja obajjawo olaba agudde keyazadde ayi mukama oba ogudde alina kunoonya walala wakuyita oba okunyweza obufumbo bwe yagenzeemu dwaki gwe kigenderera okirabe serebu tafumbirwa neva bwofumbirwa oba owedde ate abantu bakyakwagazaaki kiringa bwolaba obukadde bwekaddiwa ani akwegwanyiza tewaba ensano omugira wa bulala naye kakati tewakyali kipya political party NRM kyeyinza kukola nekisikiriza omwana w'emyaka 18 tewali tewakyali ajja alabiki era bw'osanga abalala besimbiddemu NRM baleeta bitole bya mmere nagundi mujje akatambi akakabomu wakalabye bulungi nalabye akatambi omusajja w'ekijaketu yabadde adduka alaga ate nadde akuli akatambi kabalemye n'okusitaging obulungi era kibula tekatunze era akakodo kagudde dda mu ttaka abasirikale gwategedde otya mu bwangu bw'ekitala abasirikale ne bayiikawo bomu weeneetulikira abantu emitwe emikalu kankubuulire nakatunuulidde bulungi nepiki we yagiiridde noone yabadde adduka ali nageze okunoonyereza ku muwala eno yafiiriddemu n'ebyafaayo bye obulimba tebukya kubayamba yawa boda mukole eggwanga batugambye mukazi yeko wa boda ebimukwatako ne mayiti yewe yayisaani yategeddewo kyalo kye kyagambye nti abaife tuziiko wa boda yabadde asitudde bomu tulina ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo naye kyaganye ekyo kyayiise muzeeyi ekyo kyayiise kiwummule ekyo kyaganye akakatwa kaganyi ate omuntu wadde okuvaamu egundi ffe mu nsi wano okiraba bw'oba tojjanjabe ku muntu afa tumanyi bwe babeera ate bw'obeera mu nsi muno omuntu yenna bw'omusanga ng'abadde ajjanjaba omulwadde ng'akutte engatto mu ngalo tumubuuza nti gwojjanjaba olesa ali atya teri mulamu gwe bakwatira ngatto oyabakoze kaba kawedde President Museveni kati abantu wetu singa mu myezi gino 3 egisigadde nanga olemeddwa okutegeera kiki abantu kye baliko gavumenti yegenda kugwa bubi ekyo nze mulagudde nano koyogedde tetunalaba ku kyalo ky'abafiiriddwa wabuwa singa bakubye edda bannamawulire bannamawulire baye balekeerawo naye batatuwa ku kifaananyi kya takisi eyo yakoseddwa gamba ebibuuzo byabadde bingi naye ngaekigendererwa kimu baagala bawere enkuŋŋaana za Kyagulanyi ze beekengedde mu sisimu eno ejja ey'akalulu tebalina kirala nabadde manyi mu state of the nation address ebimwaja bikoona bannaddiini wabawuliddeko statement yonna gye baleese kuba kyagudde namugongo
oyo Katemba ensi yamukoyera ddala twakowa Katemba abaana basonga mbere nze nkubuli muze ave muzanyo bali mu kusonga mbere ave mu kusonga waliwo kijja kyogera kwa tumanya government yo kyeberooza naye nze nkubulidde nti n'abasajja abamu abalimu mu bakowu government how nobody need change bantu bagala nkyukakyuka ekizibu ngambe ekintu eki kimu Museveni gyalina okukolera eggwanga Uganda ensi esigale ebizibu byonna byakoze mu nsi eno teri ajja kuddayo bitunuulira singa akeera nze njagala President Museveni atudde mu maka ge ensi neemulabako ng'eyali President waki wa Uganda 82 years nga gwotwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino ensi ebba ssente obiringanga ebba ki mu malwaliro temukyali malagala ani gwogenda okuduumira bw'aba awulira nga ddala President Museveni oba ayina emisango ebbali twandibadde bano ab'NRM abalina ku magezi nga ddala mwebali bamugambe wakiri asigalewo tumuwe obwa CDF abeere nga takwatibwako paka lwalifa ndanze ndowooza mu gazeti ng'etteeka eritangira pulezidenti ng'avuddeko obutatwalibwa mu kooti kuliriza ku misango nga taziza misango egyo okutta abantu kitta abantu n'obunyazi corruption nti ebyo ebibiri bw'abanga si byakoze tatwaliwe nga mu kooti ekyennaku kye tuyina nti abantu betwandibadde tukola nabo ensonga eyo ensi eno yonna neematira be bantu ate President Museveni be yasooka okubuguyaza balimba ba palamenti kubanga ekisooka yabamma okukozesa obwongo bwabwe ekyo badde okimanyi mwenare kubanga ene pate ekozesa kokasingi kitegeeza gwe tojja kuteekayo bwongo obwo abantu kumanya nti gwe ekirumiro olina kyotegeera kuba ekyokusalawo ekyamaanyi mugenda mu kokasi bwe mujja mu palamenti mujja kuwanika mikono kati ensi eritegeera ddi ndi kirumira alina amagezi kokasingi yesinza okutta NRM kati nze ategeera nga kirumira toyinza tusobola kunteekayo ne bwokuluutya kakati ekyo tunoonya baani abasobola babenaremu banoonya ani addira Museveni mbigere bamulaba tebamulaba niye bw'oba oyina ababaka abasoba mu 205 bonna basiru kokasingize strategy emma bano obuvunaanyizibwa ensi okubalaba lwaki bano basekikuba abeewaggula ne bava ku nkola ya NRM ate ensi esigala ebawulira nemubalwanyisa nga bakyayina numbers kati gwali erimunda totegeera ono kakulu ogategedde lwaki totegeera bakulawo kimu butayiga tebayigira mu nsobi naye ate n'omusango olwaleero ng'era akyagamba NRM Buganda for Museveni nga tumaliriza eddakiika ndaba zidduka nina akantu kenjala tusembyeyo oba nsooke nkubira abatugoberera eddoboozi lino erya Kale Kayihura ng'akyaziddwa Kanale Mugume waliwo ekigambo Bobi Wine kye yagamba nti ffenna tewali ali seefu okitegeera njagala akube lino eddoboozi nyina ebibuuzo byange wangambye wakagoberera atugoberera njagala owulire Kanale, what I suffered in 2018 when I was falsely accused in respect to the murder of Comrade IGP Kawesi, who was very, very close to me. So what we see, what really makes me mad. The kind of this is I see after the arrest of this man Nixon Agasiru, who was senior superintendent of police. Recently, there was an avalanche in the media, in the social media, with all sorts of false stories targeting me. It reminded me of that time
when a smear campaign was waged against me. And I'm really grateful to the president. Aina akalala kenalabye ngagamba nti he is a close friend to the late Kagezi n'agamba n'abaana ba Kagezi be bakulembera mugundi y'abaana be mikolo gy'abaana be agambye teri kintu kya muto kyalinga n'amaziga ne gaagala omuyitamu bwe baamuteekako omusango nti yasse former AIGP Kaweesi n'agamba kyamukola bubi nnyo bw'abadde ayogera asembezaayo nti lwakuba yebaza President Museveni question eri emu who is against Kayihura without Museveni's concern. Two, Mwami Kirumira kulyanyi Andrew Mndatha kundi kale Kayihura lyali alina mu police ani amulwanyisa andika kati there is tulina gye bayita succession battle mu NRM abantu batunuulira Nuupu yokka there is a succession battle within the NRM nene nnunyu ntegedde ne Kayihura naye yali omu kwabo abaali beegwanyiza entebe waliwo kimanyi munda awo ojja genda okirabira ffe abasomi b'ebitabo twesunga olunda ku gavumenti lwerikyuka tujja kusoma ebitabo tumala emyaka tumanyiiko ebimu ebirala ebitonotono naye osirika kale Kayihura amaanyi ge yayina nga IGP olwaleero bw'aba akaaba kati gwe Kirumira gwani era we yaviiriddemu eddoboozi n'ebigambo bye byabadde biva wala ku mutima nnyo n'agamba okukwata Nixon oyo gwe bagamba nti yekulubesi anti oli omwana gwe baaseba yagamba yamutuma ye Nixon mu kuwunzikira mu Nixon nga banoonya Kayihura kuba yali akolera Kayihura ebigambo bya Kayihura wano wabyogedde they are falsely targeting me era Kayihura akimanyi nti is not safe okuva leero akimanyi is not safe waliwo ebimu ebibeera mu byokwerinda nga toyinza bikoleki naye nkubuulidde teri atajja kaaba a succession battle y'omuntu ali self-made ebeera bulade talina kyatya naye egenda na musaayi kuba yeyeekola tugenda gamba nti wayi Kirumira wampola a succession battle kakati muzeeyi era bannange nze simanyi na kyakoze Uganda kuba kati ye obulamu bwe bwonna n'okuwulira emirembe abadde awulira emirembe nga mutabani we yamukoze yamuddidde emigere naye enkola mutabani we gyakuttemu eggwanga mu bbanga lino ettono lyabadde CDF bonna nga bannayuganda tewali mumativu n'omu yes tewali mumativu n'omu kati what is the way forward ako kabuuzo ekyo kibuuzo kiri gyali ne bannayuganda batugoberera forward kuba kati banoonya ki ekiddako ekiro ekyo buli a succession battle y'omuntu ali self-made ebeera buladi ekyo bakiteeka olwaliro nga bakitegedde ebeera buladi eba yakuyiwa musa a succession battle of a self-made person eba yakuyiwa musaayi kubanga aleka tabalase kiddako mweyina kweyiya ate yonoona n'ebibye bye yalekawo tekoma kweyiya ebibye agenda nabyo Mwami Kirumira bw'oba oyogera wano mpulira oli faamu nnyo nti ono omusajja okugenda kwa mazo paakinga muzeeyi ati kigamba nti ali muzi kupaakinga naye agenza atya kikulu ekyo nze nkubuulira kati sipiidi ebintu kwe biddukira muzeeyi abantu abamubalira ebirabulalo bafu ekintu kyakale Kayihura kino waliwo abali mu gavumenti omwo abayinza okiyigirako simanyi nakumanya kubanga ate bwolaba kati babu kati ndowooza kyajja ayige kati babu kyajja ayige nti eggwanga lyali lyetaaga okukola ki
okuteekateeka ate nga takyayinayo mukisa bayigaleeti Bukenya sikiwa nti yayizi oyiye profesa gwe simanyi nakyaliko mu nsi Bukenya baali baseka naye nageze okutunula ate mu lisiti y'aba advisors abafuna sente nyingi Bukenya ali mu miliyoni 2 plus mu advisors tebali ku ggwanga bali ku mbuto zaabwe era eyo lisiti ngiina aish ngiina tebalowooze waliwo abatufiidinga information emboko nevuga bamanyi baliwo baagala kutta balijja ne batta nze sibalinaako mutawaana naye ekizibu kyaffe eki ggwanga kukyuka mu mirembe nze pulezidenti Museveni muwagiridde ebbanga naye ekintu ekinnemesa pulezidenti Museveni kimu emmaliriza iffenna tetugitegeera otunyudde otya afuulise mu nsi eno conclusion goyinza otya akonkuludinga how generation eno 40 years eyagala obuyinza bwayo ogitadde otya bwebuzibu bwaffe bukateri ddala gwe noweera akagwe pate eyo edominatinze eggwanga lyonna emyaka 4 niwabula ensi endala badisitulikiti chairpersons ate oba oliawo ng'avuddeyo kuba abaatuse ku toopu ya disitulikiti ate be bavaayo ate ogenda okuvuganya ku ntebe y'eggwanga aba NRM ani asobola okuvaayo lwaki abantu bonna wabazibikira oba tebalina busobozi nga bwaba bonna baazibikiddwa ne bagwayo ate n'abaalimu amagezi era nabo bonna abakaddiyiza gwe tozannya na musajja ono okumanya yali musajja muzibu tagoba minisita nga tebakubanye abakulimba otunule mu kamera wali tebagoba minisita Museveni nga tolina bbanja mu bbanka oluba ogenda booti gwenzijukire yasinga okumusanyusa yali omugenzi Eriya Kategaya bamugoba Eriya Kategaya nga mu nsi tamanyiyo bateeka sente ku simu kubanga ezize zagendangako buki airtime naye bwe bamugoba jukira ebiseera bye twalinga tusasula service fee nga buli mwezi alina okubaako ne service fee Eriya Kategaya esimu yamala ennaku nnya nga tekuli akuba n'agitwala ewa makanika namugamba esimu yange eno yafudde ginkolera ennaku nnya siwulira ankubira nomuga atolina service fee nti byebikyate nti byebiki nga talina mu nsi kyamanyi yadduka 10 kudda mu gavumenti bulijjo ng'afuna byakakeeka abaami kirumira bana kakati eyo yonna eggwanga lyetaaga ekintu kimu kikye tutawadde pulezidenti Museveni mumuwa omukisa afune gwateekawo amusikire kyenoonya kimu akuma obugagga bwe bw'abanga 1979 nga pulezidenti Museveni yali muzigo olwaleero nga y'omu ku bagagga ensi yonna benyumyako ki Uganda kyoyagala ekuwe mu myaka 5 egisigadde lwaki tota Uganda nesigala mu mirembe netusigala nga tukwenyumiriza ekyo ekyokka ze kyenjagala ku Museveni kyokka era bwakikola Uganda tetumubanja tetulina kirala kino ekyokutegeka omusika byali kirina kukolebwa amangu ddala nga akalulu ka Bobi Wine yakakatwala kuba nako yatwala kampaka akawedde yandibadde amanya kuba wano njagala okutegeeza mu byafaayo bya Uganda awangula Buganda ne Busoga yabeera pulezidenti wa wano kuba population eri ludda wano eri wano Bobi Wine awangula Buganda neki ne Busoga gwakakuyisaamu wakajjawo naye bwangu bw'ekitalo ng'omaze okukuba nti oyiseemu mu ngeri yonna gwe gy'osuubira gye wayitamu wali odde emabega n'otegeka eggwanga bupya n'obagamba abaye ekyenfuze ekikoze eki kimala mbeebaza byonna awo n'okwetonda kwandibadde kwangu mbeetondera abo wabaawo ebikoze eki ebisobye naye tutwale eggwanga muki oyinza okuwulira emizira n'enduulu tubasiibule banensuubula abawuliriza banemwebala ennyakadde konna kemutuwadde mbeebaza byonna era nabeetondedde ebbanga liri erya wiiki 2 wabaddewo munnange bizibuzibu nesobola kubeera nammwe naye
nja kubeera nammwe nga bwe twalagaana buli lwa mukaaga bane mukama abeere nammwe. Kale tweyanza nnyo tweyanzege basebo ne banyabwe mwenna yetwatandikidde munzikirize mbeebaze abatugoberera ababaddeko nga muwachinga live. Thank you very much. Just mbasaba kimu mushayalinge bamama bataata mushayalinge video eno temukoma ku TikTok temukoma ku Facebook ku YouTube mujje mu birabe mushayalinge mwebwa ku buli muntu guys. Bine bitu tubana byo ate abasajja abasensula ensonga tubeera nabo tenga abasajja b'amaanyi so mujje mulabe ebintu bino tukyuse nyaffe Uganda mu mirembe nga tutusolozeza ku byantalo okwetingana nga tukozeseza buwongo. Fena kituluma mbebaza